Sebo bin. Waliwo video esinze okunyumira olunaku lwa leero. Abaana okay. Kati kano kansoye nkakubeko ye kaluwa. Olaba na Kenya bali mu parliament. Bambadde ne speaker. Beeronzeemu ne beerona bino byambalo babijje mu parliament omwo. Ati be mupi beekwese badduse. Baabo bali mu kugira bano bambadde baana. Yeah, hadi chakashigame mpora. Inga kadi singa chibadde Uganda. Na chamba naiki andi kakati osoro kwambala ekyani tamonge nobango radalaje. Waliwo omwana yangambye ku musumba lawe. N'omunonya ku street ze Kampala n'abula. N'otuukako ebutabika nga gate nzigale tolina bw'osobola mufunayo. Ogenda nga kavule wali nga kukananira ndi awo. Waliwo omusajja omulalu. Abantu abagamba tuzimbe ennyumba ya Mukama. N'olabanga buli omu atunula eri n'azimbira omukazi. Yova mu nsinga kye wakola kuzimbira mukazi yeregase gy'olina. Otegedde? Nga kiremeza musajja. Hanadda bamujjukiza. Nze bini buli wenda omuntu ng'asabire wa bujingo. Neewuunye ntegera oba either aba mentally sick. Omusajja ali mu kugamba nti omuntu kwanga yagamba mbutu amazima njagaleko ku sente. Kati ali mu kusonda sente za kuzimbira Mukama. N'agamba olaba omuntu ng'asose kuzimbira mukyala mu kifo kuzimba ennyumba ya Mukama abaki. Naye nga akazimba ennyumba bbiri. Emu ya mukazi we, emu ya malaya ye. Matiri bona ziri mu billions of money. Nene osigala ng'akubuulirira. Nisi video ya leo je tujiddeko. Asiye ya leero. Kati waliwo nene nsisezza. Leka nsooke gwe njikuwe. No. Kati ngenda kulaga omusumba omulala. Wulira. Abantu ababa sente za government. They are rebellious. Musumba Kayanja ankulaga abasumba. Corruption must come to an end in this country. Either by goodwill or you will be first. Kayanja lyayogera si buli musuma tasoro byogera. Kati no ono pasa Kayanja katika pasa Kayanja labayo. Pasa Kayanja akalwanyisa Buganda. Ate butya. Ati akuba mpuga ekyo kikuba mpuga yatekebwa Buganda. Munaye kankubulira abantu abamu banupulwa kwa bagagga. Ati ngamba. Kati kankubulire omanyi lwaki Bobi Wine yasimba na manyo nga mpuga z'e sente lwa nsonga Muganda kiwe ekifaananyi nti Bobi Wine nzija mu government kati olaba nakwata mpuga ne mukuba Muganda munnange katuki munnange wojja wano n'oli enguzi nja kubbenyo. Anti omusumba Kayanja bayogera ku nguzi sawa zino mu bantu boyinza okumenya mu baamwani mpuga naye kati mpuga Buganda ya muzimba anti kati labayo kati soko lindeko si ebidi kati naye kanso nkuyitiremu tulina abasumba babiri tulina oli ayina malaya we n'omukazi bujingo agamba abantu nti soko mpe sente nzime ennyumba ya Mukama nenga musajja ne tuba ne Pastor Kayanja kati kankubulira ekintu kimu nagamba bana Uganda ne balowooza nnimba ku bintu ebimu ebikubya Pastor Kayanja ekisooka ekyo yagaana okwogera ebyo mbu Museveni yava mu ggulu simanyi Katonda yalonda Museveni yagaana kyova olaba bamukuba naye ali bw'ati yagaana ekyo kimu ekyokubiri mpaayo omusumba kutandika kuba Pastor Serwadda mpaayo omusumba ow'amaanyi abalina TV asobola okwogera ku buli bw'enguzi kwa bonna basiba wa Museveni n'amabaasa ono musajja gwenjogerako Kayanja kati woba tokimanyize mukoddomi wange yali akuma Janet yasabirako Janet endwadde yali enzibu mwemba temukimanyi Janet yalina ekirwadde nga kya chronic disease nate kati baba yasabira Janet lwaki ayogera eby'amazima atakyogerangako Kayanja tavangayo faabaaliwo era mukoddomi wange si mulokole naye agamba nalaba oyo omusajja yasabira kubanga bwe bali abakuumi b'oli omukazi nga bamuleetaawo Janet yalina ekirwadde kale Katonda anti kati nkugamba obujulizi Kayanja avuddeyo n'ayogera kati Kayanja agenda mu maaso wulira essaala gye yasabidde abali b'enguzi bino byenkugamba Makabayi tasobola byogera Jackson tasobola byogera Bujingo n'abasumba b'e Uganda kyobala nabagamba waliwo tasobola Katonda ayina enfisi
Kayanja Katonda yamusimba. Kayanja talinga Abedi Bwanika nti Abedi Bwanika tumanyi yali musumba. Kayanja ali muvunuzi wa Kayiwa. Taliyo Abedi Bwanika yalese n'omukazi atali mukazi we ku mukolo. Nabagambye abantu n'ekiteekayo. Mukazi wa Abedi Bwanika. Mukazi wa Abedi Bwanika yamukwata bukwasi n'amufunisa olubuto. Ne bamugamba ojja muwasa. Si oyo. Era tamuleta ku mukolo. Yazze n'omukazi si oyo. Oyo anika. Oyo si e Gladys. Sagala kwogera mukazi manya. Si oyo. Nabagamba Abedi Bwanika abasajja bamalaya bazibu. Side chick. Ng'olaba katika Robert Kayanja asobola okujja ku mukolo najja n'ayimira n'omukazi atali gwe. Njagala nkubulira ebigabo bya Kayanja tugende ku video yaffe. Laba Sara gyasabidde abali b'enguzi. Simple gayokka. Government finding you. Wako government okukwata. Ramasato Robokoshe. I declare war against you who are corrupt. Mabali b'enguzi marangira ko lutalo. Owulira mu mulembe ng'ensi yonna efudde ng'abantu bonna Museveni abawadde ssente nga bakatikkiro bonna bapita Mayiga bonna balina mayuga ng'abantu bonna bannabyabufuzi bonna buli omu atya okwogera ku buli bw'enguzi n'amalwaliro gonna n'abasajja abatubbye nga Kayanja oyo Kayanja ajja fiira ku mazima. Ati tulina abakulembeze nga mayuga yewe abaana amayuga ati ye mayuga ye kati wati mayiga ate kati nga Lumbu yamuyita Mulodoka yatutte guma Lumbu ya Mulodoka simanya guma waliwo omwana yakutte video naji editinga natadde mu lutamaguzi ng'agamba oba bana bagamulengeja nalaka kembwa nalaka ekifaananyi kya Katikkiro ng'embwe eyina ebire anti Katikkiro kati yafuuse gamulengeja. Katikkiro yasooka n'atugamba Lumbu ye Mulodoka yatutte goma ye gamulengeja. Katikkiro n'agaana otubulya nti Kabaka mulwadde n'agaana otubulya gyali. Galumulengeja gwavuma Lumbu ye. N'atugamba Kabaka ali bubi. Tuwunzise Lumbu ye yasooka otugamba Kabaka ali Namibia. Kati noone yavuma nti no olinga mvuma gamulengeja. Naye nakkiriza nti Kabaka ali kakati kubombi ani gamulengeja. Lumbu yasooka ye n'atugamba ono Katikkiro n'abiwakanya. Tuwunzise nga Lumbu ye bye yatugamba ebyo byali ebituufu. Naye wamma ate wetuddako mazima n'obwenkanya. Kati kubombi ani gamulengeja. Entandika ya Kabaka okulwala. Lumbu yejja n'atugamba nti Kabaka Lumbu ye yasooka bitugamba ebyo. Bavuma Lumbu ye. Kabaka n'avaayo ng'omukaawa Kambaki. Ne basirika Katikkiro n'atugamba alina alaje. Lumbu ye n'atugamba Kabaka alabiddwako e Kenya. Yongerako ne kino. N'atugamba mbu Kabaka alina alaje ebimuli alina alaje w'ebimuli. Kabaka omulamba nze olaba we mba ne alaje ng'ebimuli biri alwasito mbisaawa. Tugenda okuddamu owulira nti Kabaka bannange ali bubi nnyo yatwaliddwa. Katikkiro n'atugamba yagenzeko Germany mu basawo be okumucekinga ku bulamu. Olwaddako ne tuddamu sijja kwejjamu ne tubanja Kabaka akola ki aliwa. Bane mutwaleka Katikkiro n'atugamba Kabaka ali mawanga g'abazungu bamucekinga buki omwana naleta ekifaananyi Katikkiro ali Kabaka alizambi. Lumbu ye n'atugamba Kabaka ali Namibia. Oli n'atulimba yagenze kyalira muganda we. Muganda wa Kabaka kyali Namibia. Olwaddako n'atugamba abasawo bamugambye agenda awummulemu. Byayogera bina tebigatta kyobola ye gamulengeja. Era kati Katikkiro ye gamulengeja. Kati olwayo yatugambye mu kuba nsoma embalirira. Era atugenda kujja kumbalirira. Soko olinde. Video ngenda jikubira. Katumale Kayanja ng'asaba essala kuba kino kikulu. Ngenda kikolako video gwe Katonda akyayina bannabbi. Nagamba abantu mbasumba gwe kati yankubire bini. Abasumba bano balaba ngenda bakuwa. Kayiwa oyo mulaba. Kayiwa mugenda nga mpola. Kayanja omugenda nga mpola. Kayiwa yasola kati okwogera bino Kayanja byayogedde. Yali musumba Uganda asola. Ate Kayanja abyogera ng'alina enkumi z'abantu ekyakiyo gira ntejjudde nzimbe kakati Kayanja Kayiwa tasobola kubanga ali mu trouble bambi jjukira era ali mu trouble ate yamuwe ne university eri mugundi katuliriza fighting you, arresting you, or doing anything to you. We will not chase you. But God who lives in heaven will bring judgment to you. And everybody will know in Uganda, no more corruption. Katino ono Kayanja nabbi
ogenda kulaba abantu walabeka abantu nga bali mulembe nga bagagga ne kutuka nga babu muganda wange ekyo kyabwa Katonda yagambye mmanyi tebasobola bakwata nti mumanyi teri asobola bakwata mwina n'emmundu era mukanga abantu musobola okutta kati nkyogedde wano Katonda agenda balamula kale mulisigaza obugagga bwammwe naye Katonda bini osobola okubba abantu Katonda nakuggyako ezzadde lyonna kati Kayanja yagudde olutalo minisita wakola statement gafiiriddwa abaana agamba omutegedde omukono simutegedde kibuule naganze enzizi eri Katonda nsaba okwetondera buli muntu ku ssente Kibuule z'ayina nga ne kitaawe ate omwogera ffe tumumanyi kitali musango ate omwogera wange Kakumba ate wowe ye Museveni netamwogera ne Uganda n'abasinga Museveni bamuyita jjajja wowe tamwogera ate omwogera bw'omanyi taata wangu Kibuule kati mba mwagaza ki naye otegedde ngenda kukola programu nga nsinzira kati bwannabbi bwa Kayanja kati kino Kayanja kyataddewo demandinga ba spiritual leader ya challenge nedda Bini wuliriza Bini ensi yonna ne bannabbi basobola okugwa Katonda n'asigaza ogwo n'emutuufu mu kintu kino njagala ombuulire from nowhere omusajja abadde abulya njiri ng'asabira abantu ekigambo ne kigwa kati njagala poliisi kale bagende bakwata Kayanja niba mufutume bajje waliwa kyekugamba nti Katonda alina bannabbi be oyo Kayanja tukuze tumulaba Kayanja mu mawanga ayimirira ali nayogera ekigambo Kayanja okumanya musajja wa Katonda era kyobola neewunya bamwasamira teri musumba asobola kutunula mu kamwa ka Museveni kaliwuyo Kayanja yetu kubanga Museveni yatugambye nti Kayanja bwetiro obuzi ate ye yabweteretedde kati mugere mukwata goyo Kayanja aliko omuliro Katonda yamuno oyo Kayanja alaba mukazi we oyo Jessica Kayanja taberangako munaku yali azze bwati ng'akimye munne kugenda kuba simanya tennis Kayanja n'atunda bwati n'agamba omukazi gwe yali akyalidde nawo gamba oyo mwala agenda kuba mukyala wange omukazi namugamba muzeeyi toddamu kyogera oyo mwana omumanyi omwana wa loya wano toddamu nakyogera oyo omusajja Katonda yamuyita nti mu makkati ng'abantu bonna bati okwogera ku Museveni bati okwogera ku b'ebitiibwa yavudde ate yabogedde ate wuliriza teyayogedde nga bishop oli omukatuliki tyayogereko yasabye essaala njagala kati olimbuulira enkomerero yaabwe ekintu kyogera kisula Pastor Kanyambuzi bajja kuddere bagewanye n'okwewana kati kankuule Bini tolaba Museveni nti yeepanka ne busajja bwe waliwo ekintu weepankanga ku bintu ebi ku muntu alina Katonda oba weepankidde Katonda teweepankiranga ku muntu mbugingo alina malaya we makula naye Katonda yamutuma nedda ne sitaani atuma tukimanyi obadde otya Katonda nga watuma ne sitaani atuma sitaani yatuma bugingo kati Kayanja teyakomye kwogera yabasabidde essaala tugenda kuwangala Bini gwe kirinde neba n'abagagga emyaka egi ogenda kulaba balina osasula Katonda asasula mu bubi ne mu bulungi ekyo nkimanyi kati Kayanja avudde nagambe ensi ffe tukuze ndabye ekkanisa ndabye abasumba Kayanja ne mukyala we Katonda yabayita era ekibakubya politics awoora baawo kakati Kayanja simulaba ng'awolekedde muwozi woya Kayanja ate ekimu Kayanja akeera ku makya n'agenda ekkalamujja naga lwaki bano abantu bafa Kayanja n'asimba kasooli ku ttaka ly'ekkalu oba ba Netherland oba bani abamu tractor nasi jukira bali baagala bantu kufa bakalamujja balime eggolodi bali bamanyi Kayanja tasobola kuzimba omanyi kitta bakalamujja baagala bafe ebyalo bife bano kubanga kalamujja etudde ku zaabu kaye Kayanja tayita bimanyi najja naga naye bannaye nyina mikwano gyange tusobola okulimaano kasooli ne balima emmere naye amanyi lwaki abantu ababeera ebyobugagga babanaku mulabe waffe mubeera nedda baba banaku ku bakulembeze abatali b'amawanga ago anti kyembuuza kigavumenti anti kati mu Amerika abagagga abaasooka baali b'amafuta kuba baazuula amafuta ku ttaka lyabwe
nga mu America etteeka liri nti ekyobugagga bwe kiba ku ttaka ly'omuntu kiba kikye. Uganda is vice versa. Obazuula ekyobugagga mu ttaka lyo nga gavumenti ejja tebakusasula. Olabe waffe gye basima gold mbere erubaali eyo. Ekitone nnyo buli lunaku waffe emirambo egi. Abaana basima gold. Bw'omala okusima mu ttaka basimisa bukumbi mu ttaka. Ogenda okuva ate bagiziike gifiire tebakuzza. Katudduke mangu. Laba munno Katikkiro nga video ezaagize. Si munnange. Katikkiro wuliriza. Naye gwe okimanyi nti no Katikkiro yatandise bajja ozogamba muliika. Charles Peter Mayiga yafuuse gundi. Linnya kiri liri ayita Lumbuye. Olodokayi. Kiri omwana gamulengejja. Kati ye mulodokayi gamulengejja. Wuliriza navudde sikuvoola. Katikkiro yalimbye nze omanyi bino ebintu. Nali omanyi nkola video ne bankubira wisdom anti kakati kati Obwakabaka institution oba obugira nate nalabye ekintu ky'obulimba. Labayo Katikkiro dabe ekyo yakoze kankutereko wano kyalimbidde ddala. Abasajja nga ali kuno nga bagamba Katikkiro kabaka eno video etandikidde mu Makati. Agamba yakere no mugundi mpule betandika obulungi. Nedda etandika neno ate ebyendala NNTV yagisazeeko. Yatandise n'agamba mbu yayogeddeko ne Kabaka. Era Kabaka musanyufu era yabatumidde ekyo yalimbi. Actually kino kati kyogere kubanga twali ekigenda mu maaso mu Buganda n'atakolayo video gamba abantu bange mu mulowooza Kabaka n'atakolayo video. Okuba Katikkiro ne mwana gwe kyali gwe twagala Kabaka ne BBS enyire okugenda mu Namibia ne kuba live. Wuliriza Katikkiro ayagala Kabaka waliwo watambudde bwati nga ne Katikkiro amwekanga n'ajja ewaffe Mpambire ne bamukwataho video waliwo yagenda ku zoo waliwo yagenda Mulungu n'abuuza ati wanani yazimbawo anti omusajja n'abuuza agenda omanye Mulungu bagoba abantu bamale babize no waggulu kati yabuuza awani yazimba nti sawa sajja kale yali yazimbawo naye temporary ajja kuva agenda kuvaawo ani yamuwaawo kale yatunnyonnyola ebyo nabalimba kati wuliriza ngenda kugamba Katikkiro yalimbye. Actually kino kankyogere mu kijje kunze Katikkiro Kabaka takyakwata simu ye atulimba. Gwe omusajja Kabaka anyiiga natuula bwe nti Museveni yali atudde aniino Benon Kibuuka yaliwo waliwo Mariam Ndagire waliwo Sophie Gombya Museveni ne Waikibenda n'atunyonnyola yatunnyonnyola actually nali neebaka weyatandika okunyuma emboozi nezuukuka kwa ebintu byomanyi watandika okunyuma ebyo byekisiru byeruweeru nze nga nsumagira era akimanyi n'atunyonnyola emyaka egi Kabaka nga takwata simu ekituuku sale ogenda ofukamira wali Kabaka kastanyiiga oli Kabaka bamukuzanga Kabaka tadda mu Katikkiro yalimbye bannayuganda Kabaka takwata simu ye Kabaka atambudde yajja before Kabaka baba takwata simu ya Katikkiro kubanga ekigenda mu maaso mu Buganda kisobola okuleeta mu justice omanyi lwaki takwata mugobe ati kyeŋŋamba Kabaka amulemezaawo mumanyi Museveni Kabaka babalaba ebigenda mu maaso embeera eyinza okubaawo e Uganda eviirako n'abantu okukola ki okufa Ssaabasajja Waggiri akoleyo video ati wuliriza kyenkugambye eyitewa BBS ye babalimba nti TV ya Kabaka ya Freeman na Mayiga tugenda kutuuka okuddira ebizimbe byayina mu Uganda tubiteekeyo. Mbate gundi Minister Ambassador we Namibia oba uyaddale yalina ekiwandiiko kye baalese nanti Kabaka ali mu ddwaliro eryabaliko temukirongoose yali abazzolo lwaki bamuteeka eyo buli obutobe bamuwa bulina mmufuula ekyo state olaba watermelon ng'evunze bulina mmulya bwe butyo era alina okuva Namibia nga mufu oba nga zzolo ebyaddala golooza lwaki baganye kati abanupu abaali kati oŋŋambe gwe musajja ogaane Professor Kateregga y'omu ku bagagga bateeka ssente mu Bwakabaka omugaana ogenda kulaba Kabaka ogaane wava munno gwe omukopi Mayiga omukopi kati yabaganye genda linnya yabaganye ati eri baateekayo dde obusajja bwe SFC n'olulimi we lwogera Kabaka talumanyi
kabaka akeera ku machana nga ali mayube awo tubange Namibia awo Namibia yebewa nedda wuliriza Namibia nedda sevu wuliriza so gamba nedda kaye Tanzania yinzo sindika abasirikale mulago ne bagamba ntino temugana yingira ekisobola okuleetera Namibia okuta omuntu nga government ya Uganda ewandise other than that tebasobola kati kufika twandiko kugera tobolaba basobola kubaddamu Lumbuyo yagamba bana Uganda abali German bawandike embassy ya Namibia eri German kubanga eri German yao ne bagiddamu nga kubanga babo baddamu abantu nga abatuuze kati we mugamba nti kubanga oli asolo kwali mu Namibia mu butuufu nga government yabagamba eri awo nga alina abantu nga 10 abamwetolodde agataano mulimu buzajja bwese boogera Lunyarwanda ayinza kuba bayaga ali na Luswahili obanga kabaka ali mwasayira bamugamba dde ono ali mwasayira mwali wali protecting UN amateeka gamufuga kabaka ebintu ebi baagala ave Namibia nga afudde obanga zoro kati omanyi omuntu okukeera nga yali kati kankubulye omanyi omuntu okukeera nga yali ayogera n'abantu naye nga kati alaba matu ntulege mpuga ine ekintu kyeyakozeseza ku mukono kiwulidde kiruwa yagambye obwekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga nebaza nnyo emirimu gy'okutuusako engalo n'okutuwa obudde bwo bwonna kuba tumanyi olina ekintu ky'ogenda okukolera Buganda mu maaso kiruwa gwoba olaba kiruwa kyatakoze emyaka 12 kubanga Mayiga kyasize okukola Buganda wano atunze ettaka lya Buganda atunze byonna babyeguziza n'oli omusajja yali ba Freeman bonna n'abiguza n'aba Museveni byonna ettaka lya Buganda kuliko abasajja balina ennyindo mpanvu boogera Luganda ba China genda wawuna Sudiru property Commonwealth ya Sudiru bayirawe tovola Sudiru eka 5 ku 10 adidde Lake Victoria n'agiwamu amayinja n'ettaka ani yali amukutteko environment gundi tewali eriwa agigaba omusajja twali tutumira genda olabe erinnya eryo nsi kyerituuma oyo akulembera Nema abasajja abafuga Uganda si banna Uganda bwe genda olabe erinnya lye nsi kyerituuma omusajja oli ali wa polisi Kasigazi nga alisiperinga KATSI nsi ki Kasigazi ali mutti we Rwanda atali mutti we Uganda kendo labo omuntu akulembera Nema yavaawa mwenja balabula lwakwate muuliriza nze ogwange ngukoze kubagamba kabaka ebintu bibiri alina okuva Namibia kye bamwagaza okujjako nga Katonda yekka either nga afudde oba nga zoro gwe teriyo omuntu mulamu ng'okeera kulaba mabizike na mabibe biki obuto bukole mangu ozolike mangu otango nnyumirwa ebizike bibikolo oyike endusu Katikkiro yagambye waliwo abaagala okukozesa kabaka nzija Ssaabasajja bw'agenda okujjanjabwa nga bagamba Katikkiro kabaka omukwezi muleete ndowooza obwannakigwanyizi mu bufuna ne tulina bbanja ani kabaka agamba nti bannakigwanyizi bano buli budde babaako ne kye bayiiya waliwo ne lwe baabika omutanda ng'agenze wano Kenya ate nkera ne wabeewa ne pulezidenti Uhuru lwakuba kano KNTV kinkoze bubi wano we yagenda ebyaddala kabaka wa Buganda mukwano nnyo gwa Raila Odinga n'osinga Kinyatta nekiri nti asooka mu ddwaliro tovola Raila Odinga waliwo yajjako wano ng'aze kulaba kabaka yekka teyagenda nakulaba Museveni bamikwano nzijja nkyali mu buwambe ate bw'atabeera mu buwambe nti awaali bamukuumiddewo tayeyagalidde alambisa ekiyinza okuba nga kyekigendererwa kyabwe balowooza ti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala atuuse n'okubakolimira nti zibasanze ankoze bubi nina kenja okuleeta kali ke yagambye nti waliwo n'omuntu atamanyiddwa gwe baakwatira ku kisaawe yabadde akuba Bobi Wine kati kino kyolaba kyagamba nti balowooza
Uganda abaganda basobola okwegugunga kati ebyo ebigambo biraba bye yakoseza Museveni yabimugamba kwa Museveni atya kyenagambye mu eri video okwegugunga kwa Kenya Museveni yo mulaba nti no nanka ne Museveni mutitiizi ate kayenze kyenazudde mu kino ekintu kiki olaba nti n'abantu abamu balowooza n'abamu abalina endowooza nti kabaka singa abantu bakituka okubanja kabaka abaganda ne bakwata ejjambiya n'emiggo nti bagenda zoolekeza amawanga kumbe kibeerabidde kaye nti omuganda bw'anaasituka obanja kabaka waliyo omukonjo gwe battira abantu be ku lwamumbere engeri gye bayisamu mumbere omusinga ajja kugamba bane mwatujoogadde omunaankola ajja agambe naffe twagala buki mugabe omusoga ave agambe tulina ebitatambula bulungi wano bini ngenda kugamba bino mpuliriza Katikkiro jattuwa kabaka osaaga nno kati ekigendera kya Katikkiro kiki ate ali ku biragiro ebyani orota omanya omuntu omwogezi obalanga ebigambo byayogera Katikkiro omwogezi mulungi abala nti mujja kubanja kabaka abaganda basituke balyoke banumbireko n'ayogera bw'ati baagala abaganda beegugunge mu beegendereze omanyi lwaki kati omuganda abadde asobola okwekyawo okwegugunga Katikkiro akuyiyeeko amazzi lwa nsonga mukama wa Katikkiro Museveni yamugambye kakkanya abaganda tebeekalakaasa wa kyekimusasulira anti kakati anti waayogera waliwo abakulu abasobola wayi kasita Katikkiro yayogedde ne beesalikako ekyo kimu ekyokubiri yagenze okwogera ng'ebimu yataddewo abamukubira engalo waliwo yayogedde nga baganya okukuba Katikkiro yavumye Bobi Wine bwe yagambye waliwo n'ono atamanyiddwa gwe bakwatira juzi ku kisaawe Mayiga lwaki tatuviira abaganda ajje tuviira kyaliggwe kati Mayiga ojja kuleeta nno kabaka ate mmwe kambabuulire bini okyayogeranga olinga asaaga bino tetubavoola kale kankubuulire ekintu bino tetuvoola Katikkiro w'ekitiibwa gwe bayita Dani Muliika yamala emyezi 8 yakola ky'Obuganda n'amalako emyezi 8 n'avaako naye ono abantu ne bakola bwe bati ne bakulaga nti bannange Museveni amugamba toleka kyo twesibako nga we yagambye Ruto kuba bamasasi kankubuulire ekintu kimu kankubuulire Katikkiro ne banno kambabuulire mulaba abaganda balaba bassebo n'ebirala Katikkiro Katonda n'akuvaamu oyo omusajja n'afiira e Namibia ate bayinza obutamunira nakufa kubanga ekituufu kiri bweki okujjako nga Museveni akuwadde amagye n'ajjuza Kampala Masaka oluddawo yonna ekyokubiri Katikkiro kabaka oyo n'amala afiira e Namibia wallahi mwetegeke emirambo egigenda okugwawo kubanga kati omanyi abantu kati they are all aware wabalimba ekimala wasooka n'obageta fe aboogerako otuvumu okumanya oyo omusajja ali fani yatuuka n'okwogera ekintu ky'obukopi n'agamba mwababanja kabaka muli baana be akulembera baana be kyemugambye anti bano abasajja ndowooza si baganda yagamba nti kabaka muyita kitammwe alina abaana be naye mwe kababuulire nze bini kankubuulire neewuunya abasajja abo tebandituusaawo era bawava munaawo ne mulwana ne batuleetera obuzibu bagende Makerere nga balowooza baggyeyo abaana abaganda babaleete awo kabaka ng'akomyewo okubayambako okuteekateeka ne bagaka tujje abaana Makerere abaganda bajje tubayigirize ennono biti abakyali bwe bafunira nkubaza mbogo zonna bazikuba ku ttaka ate kunnyonnyola byonna baabikuba kubanga abalagira ye Museveni abaana bemuteeka mu nkuba za mbogo kubanga baba bakulembeze bagenda fuga wanga Katikkiro obunnamu kankubuulire ngenda kugamba Katikkiro tola nti oli wakabi tola nti Museveni yakuwa amagye yakuwa n'ettanka ali kumpi nakuwa toyi mopama ngenda kugamba Katikkiro kabaka oyo n'amala afiira e Namibia Katikkiro akifunamu wa kabaka obutabaawo anti akifunamu atya mu 1900 Mwanga bamuwaŋŋangusa mutabani w'Echwa yali mwana muto ebbanga lya myaka 10-15 abasajja beegabanya naye tebabba kutuuka ono Basampolo kaggwa singa bukya ku makya Katikkiro abazungu abaaliwo ojjukira Mwanga yali afuuse problem abazungu ne bakwagattagana ne Sampolo kaggwa n'abalala abaaliwo bakakanye
mwanga n'afiirayo nga babaze nti twe waali kulira ebbugumu libali bikoze eki Museveni alaba obustako yekka omusajja asobola okwogera n'afuuka kizibu ye kabaka ono singa afiire naye bw'ataba ne bw'aba tafudde essaawa zino essaawa zino tetulinda kufa essaawa zino tetulinda kufa essaawa za kati kabaka baba tayogera ng'alina obuzibu nga bwe tulabye nti bwa mutwe nga waliwo kozi yavaako ekyo nga nteeketeeke singa abantu essaawa zino tugamba bannange kigaanyeemu mu kwogera katuteekinga eki action ani agenda tuyimiriza nga ne kabaka tayogera nini kati genda kugamba ekintu Museveni okumanya alifani yamanyi waleeta abasudani n'abantu ensenda n'abawemmundu tebajja kuba bannayuganda anti labayo kigenda tuuka nga tekikyakola Museveni oyo waaligwa agenda kugwa ne generation ye yonna jakawaaga ate kirungi akaddiye Museveni oyo mulaba amanyi bannayuganda bafala biki byonna tutudde ku time bomb nga Bobi Wine bwe yagyogera it is just a matter of time abasajja byonna bye bakoze bagenda bisasulira either nga bali magombe oba nkubulira just a matter of time tolaba nti awadde abantu emmundu na bitya wejja kulaba naye gavumenti yabongeza teyambye ku kabaka kati kino kyengayi baakola amateeka agaba nti toyingira simanya mugundi eno toyingira wa naye ngenda kugamba omusajja oyo mulaba Katikkiro nze nkugamba omusajja babbye Buganda ne bagikuba kubanga Museveni ekyayagala mukubye butya Buganda ku ttaka akifunemuwa anti Buganda Museveni tayagala nko Bwakabaka bula yagana okuzawo n'obwankole institution yokka ebadde musumbu Buganda institution endala y'eddiini yali emusumbwa ku Katuliki Lwanga yagenda atya yafa kadiasisi ani akolimbi Archbishop Lwanga kweyo level abantu bafa ku level aba basajja abakola medical gundi kyobola ono semogeri yaddawo nga tayogera twadde tumulinza agende ku mukolo gwa Mpuuga yatumye Sinyori yakoleki yatumye owe Masaka atwala Mpuuga ewabadde omukolo atambuzawo bigere bw'ati najja ennyumba yabadde wali naye yatumye Anita Moyo teyagenze Anita Moyo yatidde bana Masaka babadde basolo muyire enfuvu skin ye neegwa wali baba babadde omusana mungi nakyo ne baddira zikwaya era tent yajjuza zikwaya bweziti nejjuze kinesomero lyabadde lya Mpuuga era abaana baniriza kye bakoze anti kati ayina data mine yokka ajjamu abavubuka kuba biini ewantu nga wali emmere ku Uganda ng'emmere ebuze omusajja afumbye emmere Abedi Wanika yatugamba abantu emitwalo emeka ebiri okumanya byabatabuseeko Abedi Wanika yafunyemu ekidumuzi n'akazindalo kamulemye yazze kwogera wamulabeko nga omanyi lwaki yatugamba nti wamaanyi nawulidde mbu yagambye ali ewe akulukuuma ne bannanga abantu basuddiya era naye Abedi Wanika asuddiya Mpuuga kati nno balina okusobola okubateeka kwawa kwakwebaza abazze ku mukolo gw'okwebaza kwakwebaza Thanksgiving kayisibula abantu biini tuli wano kangambe Katikkiro nze bino bigambo bya Katikkiro amanzi nze nkugamba bugambi nga kyali wange Katikkiro ki Peter Mayiga mugaggawadde ebyaddala Charles Peter Mayiga mugaggawadde ng'ate temwali bagagga bangamba mbu naye Mabirizi yagigula kobaddoti Mabirizi yo uli ekizimbe ekiri emukono kye bagamba kya Bwakabaka asi kya Bwakabaka kya Peter Mayiga ekyemukono si kya Bwakabaka yakozesa Kabaka ng'akapiira anti ajjayo n'agamba Kabaka n'ekikye ne Mabirizi ye ennansana zonna gundi ezisuseyo za Peter Mayiga eza apartment empanvu ku ttaka ly'Obwakabaka ne banne omuntu w'omulubijja asendebwa atya ng'alina obusuulu bwa Buganda Land Board Buganda Land Board emuwadde ekyapa mu ngalo mutudde mu sirisi ne bawandiika ebbaluwa ne batavumirira na kyakoleddwa nze nnyini ttaka kati kambuuze
kuki emubede jenva ebintu bivanako bijja byanumiza ddala soko ndeke emubede jenzalwa nina ettaka lyange kuliko ekitoogo kya gavumenti bin rijjagenda kuba vidiyo ya lulala kubanga kati nziruka zino ssaawa notuuke wantu ssaawa 5 kaŋŋambe Katikkiro Peter Mayiga nze nkugamba nga kyaliwo bigambo byange osobola n'obutabikwata nenze kankulabule wano Kabaka oyo Ronald Mutebi Muwenda Mutebi namala afiire Namibia tolaba nti oyo Kyali Museveni yakuwa amagye tugenda kulinda kufa wallahi igwe ne bakyaliibo n'abaana bo n'emirembe nze nkulabula nga kyaliiwo togenda kubeerawo ekyokubiri Katikkiro oyo Kabaka n'amala ayingira wallahi ng'afuuse mawube nga kye mwagala ave Namibia ng'afuuse mawube Peter Mayiga ngamba tojja kubeerawo okyalina bampuuga bakuwaana we mwambala amatayi ne mwogera oluzungu nkubuulira ekyokusatu Peter Mayiga obwo Bwakabaka bwa Buganda bwe bwaleeta Katonda e Uganda bwe bwawayo ettaka bakatuliki awo Rubaga we bali gaali maka ga Bwakabaka ebyo birala ndikugamba ate kati gwokeere bali bayeekera abajulizi baali bayeekera ekyo nje kikunnyonnyola baali kati yeekere mwanga abazungu bagamba obuuli otyo omuntu enjiri mwana n'omugamba kati oli si ye kabakawo mbu kabakawo ye Yesu ne bagenda otandika okufukamirira Kabaka mbaafu baatugaye Kabaka waffe ow'omuggulu lwakifumita mu nje bikunnyonnyola ojjaga okola puroguramu abantu babuulira kyova olaba abajulizi abo abaafa goloza Abaganda bameka Matiya Mulumba yali Musoga tabiranko Muganda Kaloli Lwanga owaawa n'oyo Musoga bazeketa n'amanya gabulira buuza mwanga akubuuza ani Kabakawo nti buuza abali awo ekitakusala bali bayeekera naawe mwe mumpulirize ettaka ly'Obuprotestanti we liri lyali lya Bwakabaka n'aba Seventh Day Namuŋŋoona lya Bwakabaka n'abalokola abazze oluvannyuma Full Gospel Church ttaka lyali lya Mukasa nga musajja wa Kabaka Eagles Nest Church y'abalokole yasooka nga mission bavudde mu America ttaka lya Bwakabaka mumpulirize Mayiga gamba Museveni kyaliiwo ne waaba ayagala nnyo talimalawo Bwakabaka obwo kubanga ejjinja ly'omu nsonda erimaking Obwakabaka bwa Buganda Katonda si busamize tebakulimba Katonda obwo Bwakabaka Obote yabwepangako Obote n'atandika nga Kabaka tamuyita Kabaka amuyita K-A-B-K-B I don't know gendo ya Obote gyali n'emmese kazi zimulya balwawo n'omulima mwebale kutulaba mwebale kutugoberera mwenna abaagala okufuna conference zaffe ezigenda maaso abali e Canada tukubire ku simu zaffe ziyitawo wansi otukontakitinge tujja kuwa ennamba z'abategesi bakuyambeko mu ngeri y'okuwa invitation kubanga bateeka conference ate ziri mu mateeka mbadde Uncle Bin ne mukulu w'izzido omukaye omwana w'omulaalo atatya biduduma ayogera ebintu nga bibye akozesa nnyo ekigambo kya toyeri kyekyagala sikyagala ebyokutambula yagenda n'ayogera nga basekaweesa aba akyayogera n'agwamu ekitidagano ne kansooke mala okupama Museveni n'agenda apama n'akomawo